waliwo abantu abatayawula wakati wa Susan Magara ne Joan Kajezi. Bonna bakyala battibwa mu biseera bya njawulo. Kakati oluvannyuma lwa kkooti okusalira abantu 9 kwabo abagambibwa kuba nti batta Susan Magara, 7 kusibwa mayisa, 2 kuteekebwa kalabba. Kakati olinga ngamba nti enjawulo eriwa, naye sigenda kwogera ku Joan Kajezi kubanga ku Uganda Talaaja emboozi kweri ginoonye. Kati katwogere ku Susan Magara gw'oba otegeera ku guno omulundi, then bw'onoddayo n'onoonya emboozi eyo oba n'onoonya ebikwata ku Joan Kajezi ojja kusobola okutegeera. Kakati ensonga eno nga sinaba kugyogerako nti wabaddewo okwemulugunya okuva mu Muslim community nga bagamba nti okuva mu basiraamu nga bagamba nti ebintu bino birabikanga ebiri ku script olw'ensonga newankubadde nga waliwo obujulizi mu kkooti n'omusango guludde okuva 2018, naye nga bagamba nti ennyambaza gye bayambazza abasibe yalaze nti balina ekifaananyi kye baagala okusigira ensi nti abasiraamu batujju, nga bw'obalaba awo naawe gwe kennyini mu kkooti oyinza okugamba nti oba babadde ku mawulidi, babadde ku idi nga bonna banekanekanye mu makanzu ameeru, obukoofiira, kwegamba nga babafunidde bulungi nnyo ebyambalo okulaga nti bano basiraamu, bano batujju, ekintu ekyetasanyusiza Muslim community. Ate nga n'omukyala Hajara eyabadde ayogera nga y'omu ku abo abaateekeddwa kalabba abasaliddwa, obwedda akiddiŋŋana nnyo, ffe tuli basiraamu, ffe ng'abasiraamu, ffe tuli basiraamu nanti ffe, kugamba abantu ne bagamba nga biringa ebiri ku script. Kusinziira ku comment z'abantu naawe osobola okuzinoonya n'olaba. Kati abavubuka nze bano ababiri ababadde bambadde nniigi nezifaanagana nga bw'obalaba awo, bw'obatunuulira feesi zaabwe era be bano wano ababiri akafaananyi akaddiridde aka Hajara nga bambadde bugalubindi obw'amaaso, bugalubindi obw'amasaali, si bw'amaaso, bufaanagana ng'obw'amaaso ne bw'amasaali. Kwegamba nga omuntu yeebuuza bano bali ku ki? Kwegamba olaba bonna ngeri gye babadde babambazzaamu nga eri very very funny, naye ate nga eri abusive eri enzikiriza ey'obusiraamu. So nga ate n'abakulembeze b'obusiraamu nabo tebannavaayo kubeera nga bo bakubye boogera. Jjukira nti abakulembeze b'obusiraamu naddala e Kampala mukadde babazze bawagira nnyo Gino Museveni ne mubajje gye buvuddeko yatukakasa. So nga ate gavumenti ya Gino Museveni ebikolobero byekoze ku basiraamu, abasiraamu bagamba nti bingi. Jjukira nti nakunyumiza obuzibu bwava ku mulembe gw'Obote eyo, mbu Gino Museveni Obote yamusindika Makerere bamuwe ekifo, naye nga ebyali bi credentials zaali tolina okuba ne tiketi 10 mu kiseera ekyo consecutively nga kitaawe ajja asasula emisolo mu myaka 10 emabega nga bakuwa ekifo Makerere ku gavumenti. Naye mbu Museveni yali talina ko yadde n'emu, 5 zaamulema ne2 nga tazirina. Era Obote bwe yava okusinziira nti Museveni si Munnayuganda. Olwo abaali baliwo nti omwami gwe bayita Kihihi abaali bakulira Makerere ekiseera ekyo abaali baadimiitinga nti akakiiko kwali kafumbekeddeko basiraamu, era bagamba nti Museveni bwe baamulemesa awo bwe wali obuzibu abalina bwino ku nsonga eyo bwe batyo bagamba. Ne kati twagala okulaba omukyalo ono eyattibwa era nga yali 2018 Susan Magara nattibwa era nga 2 ku bo basindikiddwa ku kalabba, Nakandi Hajara okukosa ne Juma Buwembo, abo bo basindikiddwa kalabba babeerenga bali kalabba, babeerenga munnange bagibwa ne banenda ku 14 ate okukola ki okuteekayo okujulira kwabwe ennaku 14 ze balina okubeera nga batekinga advantage, bateekeyo mu mateeka okubeera nga bwala bookero naye bwe yateekayo okwemulugunya ku kibonerezo ekyokuttibwa. Kakati nga bakugambye nti Abbas, Musa Buwembo, Hajara, Nakandi abo bo bagenze kubeera nga battibwa, ate nga ku sayidi endala Yusufu
Lubega Mohamed Kisalita Ismail Bukinya Muzamil Sali Abubeka Cheworwa Hassan Waswa Hussein Kato Miro bano wannange nti bo balina kubeera nga basibwa bulamu bwabwe bwonna. Kakati nnange ensonga zino omulamuzi naku zomwezi 5 waiko High Court mwezi ogw'omunaana Alex Maki Ajiji bwatyo bwe yagusaze, era nga kigambibwa okuba nti bano bawamba omukyalo ono, era nti omukyalo ono Susan Magara yali wa myaka 28 era nga muwala w'omu ku business men abakabi wano e Kampala. Businessman ono ye John Magara bamuwamba nga 7 omwezi 2028 omwezi ogwokubiri, era nga mu kumuwamba bamusanga awo Kabakanjagala ku luguudo lwa Kabakanjagala Mengo Kampala wano, era bwe batyo yali anaatera okutuuka eka ng'abuze kilomita nga 3 zokka z'okutuuka ewuwe ne bamuwamba. Kakati bano bakontakitinga famire ye nga baagala $1 million buwumbi nga 3.7 ze baali baagala nga ransom kuba omuntu wammwe mutuwe ssente ezo, era nti famire yagezaako neekuŋŋaanya $1 million nga bano bamaze okubeera nga bakwata akatambi nga bamusibye akantuntunu bamusazeeko engalo 2 ne bazipaakinga ne ka flash disk ne batwalira famire balabe kisinga temutuwa ssente omuntu wamwawedde, era abafamire ne basooka kiba okubeera nga babawa ssente ezo. Era nga bano bagamba nti ekigendererwa kyali kya kufuna ssente, baali baagala kufuna ssente ezo, naye mbuluvannyuma ate Susan n'alabika nga yali oba abategedde oluvannyuma lw'okwogera mbu erinnya nga teba mu butanwa ne basalawo bamugyewo kubanga abaakizuula nti ayinza okubeera nga abaloopa. Kakati kigambibwa okuba nti nno bino byonna byategekebwa Yakub Byensi mbu ono former Allied Democratic Force ADF commander mbu era nti naye ng'ava mu Bunyoro eyo ate ne Susan naye kitaawe gyakola ki gyava famire ye gyeva e Bunyoro, kati ng'abamanyi bulungi nnyo. Kati information gye bakozesa bano abaali babakolera ne bakwata Susan ne bamuwamba era ne bamutwala gye baamutwala basooka mumutwala Nateete maka ga Nakandi Nateete wano oluvannyuma bamutwala amaka ga Bukenya egasangibwa e Kongetu Makindye division wano mu Kampala. Kakati ne basalako engalo ze buwembwe yazisalako era nti n'akatambi ke baali bakutte ne babuteeka mu kaveera ne babuweereza famire esobole okubeera ng'ebawa ssente, era nabo kye baakola ne babawaayo komyuni nga 7. Ssente zino baazikozesa okubeera nga bagula ettaka eriwererako ddala side z'Ebuyikwe eyo ne mu Luweero district ne bagula n'emmotoka eziwererako ddala. Emmotoka eziwererako ddala baazigula, era omulamuzi yalagidde emmotoka ezo zitundibwe ssente ezo zisobole okubeera nga nazo zidda oboolyawo eri famire. Kakati bino nga bw'obiraba oba bwe mbikunyumiza nti n'abantu abawerako bwe bali mu kwemulugunya ku nsonga nga bagamba nti kino kyalabisenga ekyakoleddwa okuttattana ekifaananyi ky'Obusiraamu, naye nga bwe tuba twogera ku Susan Magara kiba kitegeeza nti byawukanira ddala ne ku bya Joan Kajizi, era nga bwe nkutegeezeza nti obuta confuse nga sigenda kwogera ku Joan Kajizi, katwogere ku ono kubanga ate era ne Joan Kajizi yattibwa myaka gye mabegako nnyo ku mwaka Susan Magara kwe yakoza ki kwe yattibwa, naye nga mu bufunze omulambo gwa Susan begutu gwasangibwa bagusanga wano saidi z'ekigo gye bagusanga eyo nga bagusudde eyo, era poliisi bwetyo negukwata negutwala ne bagwekebejja amasimu ne batandika okubeera nga banoonyereza nti era obujulizi bwaleetebwa mu kkooti y'amasimu eyasenga simanye ebyani ebyaki amaloboozi aga WhatsApp n'ebirala byonna ne babeera nga basobola okubeera nga babifuna okuva ku bano be baakwata, era ne bibeera nti obujulizi bwe butyo bubakka mu vvi. Naye
Ennyinnyonnyola nga bwe ngenda okuwa akatambi awo, ennyinnyonnyola ey'omukyalo ono Hajara Nakandi eringa obutambi bw'olabaawo mu kkooti bwe bujulizi bwe baali bagwa akatambi ako nga bamusazeeko engalo ali mu kulaajana n'ebirala. Ka flash kali bali ke babaweereza famire n'ekatwalira poliisi. Kati ne kizuuka nti n'amaloboozi agaali ku ssimu ze baali bafunye okuva ku bakwate mbuulira nga bikwatagana bulungi nnyo. Naye kwegamba omukyalo ono Hajara bye yadde annyonnyola bo nga bagamba nti yeesiba nnyo ku busiraamu mbu esente ezimu baazikwata ne bazibajjako kati ne baali bagulamu mbu ettaka. Naye mbu nga yeesibye nnyo kigambo busiraamu abantu kye bagambye nti byalabise ng'ebiri ku script. Nti wali omanyi nti amukuba mpisa okumutta? Yes. Kati ekyo okumutta mwali mufunye sente oba mwali temunafuna sente? By then sente zaali zizze naye nga bwe nakugambye nti bino byonna byagenda okubaawo byali tebiri planned from the beginning. Sente zajja ddi? Sente zajja luvannyuma. Abadde onyonyola nti esente zaali zimaze okukola ki? Mbadde nga nti bino byonna byagenda okubaawo twamala kubeera nga tusindiikiriziddwa kuba yali abadde naffe ebbanga ddene bingi ebyali bibaddewo wakati we naffe. So nituwalirizibwa okubeera nga tutuuka ku ekyo kyonna newankubadde that was not the plan. Okutuuka ku ki? Okuba nti afiira mikono gyaffe. Ani yaleeta ekirowoozo ekyo? It was a collective kind of idea. Meaning ani yogera ku mannya Gondi ne Gondi n'ensonga lwaki mwatuuka okusalawo ekintu ng'ekyo? Ensonga bo be baziinanga zo. Oyinza okunyambako? Aliyo kubanga yali okuteeranga wali abadde nga bwe yabeeranga akoze communication n'omusajja taata ne parenti n'abazadde ba Susan kati ebyavangayo ye byajjanga nabyo n'akola decision naye. Kati yabannyonnyolako nti yali asituuse ku kigendero ekyokutta Magala. Kati bwe bamukuba empiso Hajara ddemu otangaza kyatwala bbanga ki Susan okussa omukka ogw'enkomerero? Yalwawo ssaawa ng'emu. Oba 45 minutes. Dakika nga na mutaano. Ng'ojja kumukuba empiso ki ekirala kye mwamukola okulaba nti mumukakanya okufa amangu? Tewali kirala. Temulina kye mwamubika? It was only the injection. Bangi ogambye kyali ki? Kyembuuza nti nno ng'ogyeko ekyokumukuba empiso temulina oba mwamubika asobole okuziyirwa afe? Abubakar bw'oba ojjukiramu. Other than the injections, what else did you do to Susan Magala to see that you could kill her easily? Tewali ensonga etupapya kubanga obudde bwaliwo tewali mu nsonga etupapya. Ab'ebweru bali tebasobola kumanya bebeera nabo wano okumanya nti oba mwali mulina bye muli okukola muno. Naye bweru waliyo abantu? This is one home. This is one home? Yes. Okay. So kati ogenda kuntwala esente bwe zajja zaatuukira wa? Bwe mwagabana esente mwazigabana mu rumu ki? Esente lwe zijjanga mwazigabanira rumu ki? Kakati okugabana you're using a wrong statement. Tetwagabana sente. Temwagabana sente. Because from the beginning okuva ku ntandikwa ekigendererwa kyaffe tekyali ffe kufunamu. Tetwali tetwagala sente honestly speaking. Naye nga mukiza nti sente zajja? Sente zajja. Tetwali tuzaagala kuba nti zaali za kutaasa busiraamu kyekigendererwa. Ani yaleeta sente ezo? Naye nga tezajja nti tuzigabane. Ani yaleeta sente ezo? Nze naziteeka. Wezireeta? Wazijjawo sente? Nazijja eyo naye sijjukirayo. Ekifo tujogenda woma omuntu sobola okugamba nti yewo naye nga erinnya ly'ekifo sikijjukira kubanga nze Kampala ndi mupya nti sijja kugamba nti wano wali naye nga nagijjayo nenzireeta wali mu ddiiro ogenda kuntwalayo. Kati nakye banneerabidde munzijukizeemu okutta Susan kyali kigendere oba mulina embeera kwali kwerinda kwammwe mwali mutidde nti ebbanga lye mwali muludde ne Susan yali amaze okubategera amaloboozi oba bamanyi omufaanana? Nako kawairo mu Quran. I'll be frank with you. If you kidnap someone
Yes. Ask for ransom. Yes. Ransom bw'ogifuna. Yes. Nga mulaba muli safe. Yes. It is a must for you to let the victim go. Yes. Olufuna ransom mumuta agende ku family ye. However, bwe mubeera naye okumala ebbanga kati nga bwe kyali ne tugezaako okusolicitinga for the ransom ng'erwayo ate nga tubeera nayo. Twali tetusikaza alternative kubanga our security was being compromised. Okay. And according to the Quran, we can take her life. So, okay. Kakati tubiwulidde byonna byayogedde akuga nti ssente baazifuna kutaasa busiraamu. Ssente zaazifuna kutaasa busiraamu. Oli atugambye mbwe Kampala mupya tabimanyi nnyo ebitundu naye mu mbeera tisisuubira nti oyinza okukolera nti mupya. Engeri gyayogeramu. Okay. Ekyo tukireke. Naye kale ba abantu bagamba nti waliwo ekitagatta mu nziramu y'ebibuuzo ne mu mbuuza y'ebibuuzo. Bano engeri gye babiddamu n'omukyala engeri gy'addamu ebibuuzo nti ne mu kutya ng'omuntu oba talazeewo kutya yadde n'akamu yadde oba nti obulamu bwe yabuwaayo dda oba kiteri amanyi naye nga n'engeri gy'ayogera ng'atabiikiriza olulimi alaga nti omukyalo oyo si wa bulijjo. Ali kubanga olulimi lwa bannamateeka alumanyi bulungi era nga yasomera ddala. Kyo kyekituufu. N'engeri gy'addamu ebibuuzo n'engeri gya promptingamu abamubuuza ebibuuzo amanyi n'okubasala ekirimi amanyi n'okukola atya. Kwegamba kale Katonda yasinga okumanya naye nga bagamba bingi nnyo ebitakola kibitagatta mu nsonga eyo. Naye ng'alenze ekyendeese okubeera ng'akiralifayinga ye Susan Magara ne Joan Kagezi nti abo bombi bakyala battibwa, oli yattibwa masasi ate ono yakubwa mpiso. Naye mujja mu bulamu bwese nga bamaze omuwamba era nga baali basaba ssente mu makkati awo ne batuuka okubeera nga bakola ki? Basalawo bamutte. Ndoza muwulire bamubuuza nti ani yali tekirowoozo. It was a collective kind of idea kubanga biki nga bannange kiki kino.